Yes yanga bulijjo enzo mweleza omugero wa Sadu Junior omwana wa mama Bugawudu TV ayogeredde filimu nyingi nnyo musanze mu kifonga abantu bangi wabula simanyi ekigenda mu maaso nga yenze kenyini omuweereza omugero wa Sadu Junior omwana wa mama Bugawudu TV njagala yogereke eri eggwanga na kiki kyakola wano kubanga abantu bangi nnyo tulaba VJs bangi abantu bakuŋŋaanye simanyi kiki ekigenda mu ggwanga wabula mukama wange mbadde nsaba oyogereke eri abantu obabulye na biki byokola wano. Sebo neyanziza neyanzige okufuna omukisa guno okuba ku Bugawudu TV era nga amanya n'eddoboozi ndi Kizito Tabula Timothy Salongo aka Katani Kabutandisi VJ Jingo kyetugenda nakyo mu maaso ke kulaba ngeri kye tugenda okusitulamu omutindo gw'ekintu ekivaana ekyaffe firimu zetuzanye ezaffe eza wano firimu z'Abaganda ffe zebazanye ezaffe eza wano kubanga tuli bamu kubatumbula firimu ey'omuzungu kubanga olwaleero abantu tugyeyagaliramu firimu egagawaza abantu bangi nnyo ate firimu eyo nebanga eyambye abantu bannyo okuva mu bwavu so nga twongera obakakasa mwena abannayuganda bannaffe ntwe tuba twasobola okujja omuzungu twamunafiyamu katone tulete Nigeria bwe twalete Nigeria twasooka kuleeta zi suicide mission abantu ne bafuluma kole tujja kulaba ne muzungu netwongera netuleta Jackie Chan bantu ne bekyanga mpaka bwe bakimanyira kyonna so ku bukugu bwe tulina tukakasa tujja kusobozesa munnayuganda okunyumirwa ekyaffe ekyawano Abanigeria tebajja tulyangako ssente bannaganda batulyengako ssente nga ffe tulina butunuzi ensinga Nigeria America zonna ziyimiriddewo nnyo ku movie industry so tulina okuleka naffe twerwanako obukugu tubulina era kyovula nazanye firimu sokoli azoli de Salongo okakasa wazanye filimu tukumanyide mbintu bingi byakwogerera filimu kakati otandika oti okuzanya filimu era omutima ogwo ogujjawa oguzanya filimu nazanye filimu bagita Nagomola filimu nasoso okulabikira ate nga yenna kyenkana nze star kati nkoye nange okuwaana balembo Swazinega nobiraawo nga biseera kale tulina kyetuziizeemu ezo era kirungi kuba zitututte wala naye ekintu ekikwalagana ku nsi yo olina okuyirawo ddala omubiri nyongera okutegeeza bannayuganda naddala abamalibraries kuba we wakyasinza okubeera ekinyusi abamalibraries ombanga ffe twayogerera firimu netubeera tuzisaawo nogifuna mu ngeri yonna gy'obadde ogifuna n'ogissa mu masaago neewerera abaana bo nekufunira wosula negira nkakasa nti ku library yo ninako paati gyenteeka erasanyo beewo ate naawe ina paati gy'opuleyinga nange nenkolaki nembaawo okupromotinga erinnya lyange nange mba mpise mu bintu ng'ebyo so obunyongero bagumya ab'ebibanda abamalibraries twekwatire wamu tuyambe baganda baffe abazanya firimu za wano kuba twakizudde nti firimu emu osokubaamu abantu 100 abagiyimiriddeko n'ogenda waggulu kitegeeza ni omuntu firimu yanateeka miliyoni okuva ku 5 ogenda waggulu okugissa masa kakati ate ffe we tubadde tudownloading ebbanga lyonna nga tukozesa enkola eno gyetugamba ntubadde ku job creating ku bantu era nga kikyagenda mu maaso odownloadinga firimu ku 15 baka 7 n'ogissa mu bantu bano bonna abangi bobalaba bibanda abakyalabadde so nekiba nti ate badde nafuyamu kuyaffe yano kati omulama gwa kino twagala tubalansinge ti firimu eyaffe yawano naye tugireeteko ku level wagguluko nga naffe kenyini tukyenyigiddemu so tetwagala kuleka ntuga nti waliwo ajjova mu mulimu naye ffe abakugwera abaze bagenda mu maaso n'okubeezaawo singa kwabadde kuva mu mulimu fatifa abazogenda twali badde luzira gavumenti yagala tubeewo twongere osomesa abaki abantu twesomese nga ne bizinesi weziri amakulu Salongo bino ebigambo by'empuli ebiyitingana nti mugezaako kulemesa aba library n'abavijja abamu mbu waliwo bavijja abaagaana okugenda ku nkola yammwe nimanye okwogera amannya nange nemmanya empuli ya VJ Junior owulira muwulire ng'ayogera awakanya ekintu kye muliko naye ddala ali mu nsobi ali ku kituufu kubanga Salongo gwe kennyini oli senior gwe wamusooka mu kintu kino kakati era nsuubira y'omu ku baali kwebuuzizzaako ndi musajja mukulu ekintu kino wakikwasaganya oti ate omu yawakanya kati kiri bwe kiti omanyi muna ebintu bino by'ebibiina tuyinza okuba tuli mu kibiina aba tuli mu S6 kati omuntu yenna ali mu S6 tikitegeeza nti aba yenkanankana n'oli eyabadde ow'ekifo ekisooka oba ekyokubiri ayinza okuba mu S6 ng'ate ali mu kifo kya 10 ng'ate nze ndi mu kisooka so bwe tuba twogera eby'omulimu nze njagala nnyo ekintu ekiri ku gavumenti ddala nga wenyumiriza nti oyagala ensi yo toyinza kuwulira kintu ne kibeeramu bajjeno basatu
n'ogamba nti ayagala kumenyawo bantu ffe abaludde nga kibadde ekintu tukikola tulina okwegatta ku kintu ekiriko abantu abangi ate abawaka waffe ku experience omuntu yenna gye olina ng'oyogerera firimu gy'oli eyo olwaleero bw'oba osobola okugamba nti firimu ogibalira ku level ya library yokka ndwawo nnyo okuleka nti nkukiririzaamu kugambye nti nze ogenda okuzannya firimu okuzoogerera n'okuba ne library nga ngimanyi ne studio eyogerera firimu mba nkikola ku lw'abantu ababeera balaba n'abalina amalibrary kati nze nalabye nti level egenda okuyama nga sifunako nga bwendawunirodinga ku mutwalo bakasanvu nenteekayo netambula mu bantu abo mba mu bintu biri noonya linnya oba nofunayo akasente akaliisa abantu bange katonotono naye bwe natuuka mu bazannyi ba firimu nendaba obulumi obuli mu ggwanga kugambye efirimu emu ogenda ofuluma omuntu ekitono ateekamu obukadde butaano entono ya layisi naye wali watadde miliyoni 2 emiliyoni emmeka kati ffe tubanga twawaana abanigeria batamanyi n'abazungu n'abachina n'abaki simanyi nsonga gye mbankoze nsobi gye mbankoze envayo nenjiye ng'egyenjogeramu eyawano waliwo nebadde biyitingana abantu ne babuzaabuzibwa ombuzizza junior direct abantu baffe tebajja junior awakanya ekintu kino n'agamba nti tukola byokwogerera mu Luganda ate nga kyaluganda oludde ng'olaba TV ng'olayira ng'okola ku TV twalanga ku junior nga gwera firimu ya Ebonies mu Luganda ku TV yonna mu Luganda agyogerera bwe yavaayo yali bamugambye mu Lugwala nti vaayo oba please tulina okuba abakulembeze abalwanirira abatamanyi so sigwe kyoba oyagala okiteeke mu bantu kati n'ekyo challenge omuntu yenna ava challenge nga batamulaako ng'agyogeredde mu Luganda ffe tufumba ekintu kibe nga kijja ku level gye twagala buli omu abe ng'afunamu omusanyi ekintu endiyuza abe ng'akiraba ekiggwera gye kinyumira tetunaba kuwagoba wano firimu ya muzungu naye etteeka eririwo bw'oba tokutte bulungi bantu bano bali mu buyinza bwalyo banyini market be bannayuganda olwaleero gavumenti bejja okulaba gavumenti we yali yasituka ng'etuukiriddwa ab'ebinnayuganda kale kati twogere amazima kale kati ombuuziza ku junior kuba tulina okuyamba eggwanga junior yali avuddeyo n'agenda asaba ki gavumenti kiyamba abantu ku lwa firimu ya Uganda tekiriiwo kati oba abazanyi ebinnayuganda batuukirira gavumenti n'otuukirira Jeno Tumwine n'otuukirira Jeno Kayanja n'otuukirira pulezidenti omuntu yenna najja kitongole ya gavumenti kijja UCC URSB nejja byonna kyogamba bikyamu ebitongole ebyo kujja okuyamba omuntu wa bulijjo gwe mutuufu wekka amakulu Saalongo kati lwaki alabikira mu kugenda atera mu bakungu ba gavumenti okuloopa mbadde mmanyi teyaloopa ebya firimu yaligenze n'aloopa kubakwataganya kuba firimu so si kuba ebyokwerinda nawulirako Katami ng'agamba nti twegasse n'ababbi olunaku lwalijja n'andaga ababbi nti be bano nange ndiraba nti ndi musobya ng'ojagenda ku kike nengeri gye ndi siniya kamulinde kuba yali junior tumuggulidde waddira akayimba kali kakomawo eka tukagala wagondera gye naye nga ffe teri kuzikiza yo yabadde Saalongo Jingo katandika butandisi katumusaleko manyi wa firimu abadde tagenda bimala mwebale nnyo mwebalidde tukyaleetera abantu bangi wano wennyini ku Bugawudu TV tovaawo I sign out wano wennyini tukuleetera abantu ab'enjawulo sanze musajja mukulu ono wennyini mumulabye mu firimu nnyingi nnyo ye kennyini agenda beeyanjulira ebitiibwa bingi nnyo nze sibimanyi munyina we musanze ng'abantu bangi nnyo njagala mbuulire ki kye baliko nga nze kennyini omuweereza omugerwa Sadu Junior omwana amaama mukama wange gyebali kale muzeeyi nawe gyebali sebo tukwagala nnyo kubanga obadde otufollowing ebbanga ddene so obeddewo ku lwaffe naffe tulina okubeerawo ku lulwo so oba otwetaaze naffe olaba tetugaana tujja buzi kakati mukama wange tukulabye mu firimu nnyingi nnyo ng'okwasaganya n'abantu bangi nnyo wano wenkusanze kiki kye muliko ekigenda mu maaso basically right now tugezaho okulaba nga tutereeza omulimu gwaffe ogwa firimu nti ebiseera ebisinga bannaffe abagubaddemu naffe abagulimu tetugufunyeemu nnyo search however much nga olaba tonotono abafunyeemu naye nga nabo tebalina kye bafunyeemu kiri awo okusinziira ku mulimu gw'obuyiiya sente ze gukuba so basically kyetufa okulaba nga tutereeza akatale kaffe kabeere nga katereera nti nga sobola okufuna competition ng'eri fair wakati wa firimu zaffe ez'abannayuganda ne firimu eziri foreign nga wabeerawo amateeka ge tugoberera kubanga omukulembeze w'eggwanga n'abakola amateeka mu
Uganda banambika bulungi mu tteeka eryasainingwako His Excellency the President of Uganda mu 2006 nti etteeka lya copyright lirina okukola era twagala libeere nga liteekebwa mu nkola. Esebo naye wali eri abasinga tebakutegedde sooka babulire ebitiibwa byo gwani era okolanga omanyi nze sikiriza nnyo mu bitiibwa badde mbambidina kubanga zinyasika okukkirizamu kwe kulaba nga kyenkola kivaamu ettooke naye nga nze ndi actor ndi producer nze producer wa firimu emu eyasinga okukola ennyo chat wano mu Uganda gye bayita Malaika the homeless marriage so Malaika eyo muganda wange Vijay Junior agipromotinga nefuna wide space lwakuba nti kale nga bomanyi ebintu ebimu so waliwo embeera naye nga tujja tereera tujja tuukayo. Okay, nsubira buli kimu kisobola okukwatagana kisinziira bwe muba mukutte ensonga. Mukama wange mukola ki wano? Basically tuzze kuŋŋaanira wamu nga bakozi ba firimu nga ba producer nga ba performers nga abali mu kiti oba ba stakeholders ba film industry more so eri local content naye nga omukisa omulungi tukolaganidde wamu ne ba VJ bonna abe Uganda era ne muganda wange Vijay Junior esawa ena nina ajja kuba twegattako kyobola banze nganze nkulembezayo kyabayita mediation tufuneyo ku bantu abasobola ogera ne boogera naye nga si lutalo wabula bamwogereze tumanya kubanga obeera nawe woba okuba n'omukyala ku kyalo ayinza okugaana naye ate osobola omwogereza mpolampola n'otumayo munno n'otumayo kyaliwo nakkiriza so osobola omwogereza mpolampola n'ategeera kyetugoba naye nga tetwagala nnyo okufuna bukuubagano wakati waffe ne muganda waffe Vijay Junior kubanga mwagala nnyo nganze omuntu yes ate naffe tumwetaaga kubanga wabazze mu production wano ayinza okugatako ejjinja. Kakati mukama wange Jakira magezi ki ge wali badde ba actor ba producer bonna abali eyo? Amagezi ge nsobola obbawa nti right now abakajja mu system oba akajja mu kintu tugezaako balwanirira mugenda kusanga system ng'eteredde ng'erimu ssente naye namwe mwena abaana bakola abasoma firimu gye bali ku universities ez'enjawulo Makerere gye bali Kampala University Ndeje University gye bali basomayo firimu naye mutuddeeyo mujje twegattire wamu tugezeko okutereeza ensonga yaffe because firimu mulimu ogulimu ssente esobola okujja at any period of time mulimu okusobola okukuuma ng'oli bize mulimu okusobola okujja mu bintu mulimu okusobola okupromotinga ensi yo ne culture yo so bannaffe abali mu universities abali mu institutes mujje muleme kulaba nga kino ekiri loko wabula ekintu ekiri loko sometimes ekibeera kikulaakulanya eggwanga so basically kyekyo. Okay, tuyanza mukama wange mwebale nnyo ndowooza mulabi bamwise mwami Jakira Sudi okuva mu Kisu Pictures tuyagenda maaso waliwo wano omusajja mukulu naye musisinkanya akola ki wano njagala atubuulire mukama wange gyebale Lesebo nawe gyebaleko wabadde Esebo oli ku Bugawudu TV twagala tubatuusaako byonna ebigenda mu maaso nkusanze wano ki kyokola olunaku lwa leero nga bannabitone abazanyi ba firimu twegasse wamu ne ba BJs n'ebibiina ebyenjawulo buli azikola azitunda azizannya buli alina akakwate ku film industry bannaye olwayo tuli wano nga tutuusa eddoboozi lyaffe okwebaza gavumenti yaffe eya Uganda nti byetukoledde tweyanzeege ate ne tutuusa n'eddoboozi lino eri abo abatubbira emirimu gyaffe abokya mu firimu zaffe ndi ke kaseera ekimala kikola kimala ba Uganda build Uganda ke kaseera tulwalire ekyaffe kyekyafe bannange mwagale ebintu byaffe bonna alemerayo ennyanya emu buli weeremera mu nnyanya ennyingi kati gwe mukulu Junior tetugenda kwekwekerera tukugamba katuva ku mirimu gyaffe ate kyuka ke kaseera okulokoka odde ku saidi y'ekituufu wesonyiwa okukyankalanya emirimu gyaffe gyokoma okutubonyabonya abaana baffe ne bazzukulu baffe balina okubaawo nga beeyagayira mirimu gyetukola naye ng'otaddewo ekiseera ekizibu nnyo nakati akazibu okutulaba ennuka mukulu Junior lwakoowa okoma atuviire mu sisitemu yaffe ndozambira ebyo si bigambo byange ebigambo by'abantu njagala boogereko eri ensi tetukuyinaako buzibu naye kakkana terera ekyokola okimanyi tekyokola kikola ki naye yeebuzaabuza kuba pagala okubba mubireke mujje tukolere wamu tulye ffenna omugaati. Mukama wange yogerako eri eggwanga okola ki wano ki kyokola kuba tusanze abantu bangi tetumanyi kigenda mu maaso amanya oli ku Bugawudu TV tukoli mu kuwasaganya nsonga tubulire eri ensi. Amanya nga bambita Omulangira Kato Samuel okuva mu nsozi za Rwenzururu oba mu Bwakabaka bwa Rwenzururu e Kasese. Mukama wange gyavudde okujja wano e Kasese naye njagala otubulye ki kyonoonye wano. Ekituleese wano okulaba nga tufuna amaanyi okulwanyisa piracy tulemeseza okufuna ssente zaffe kuva mu bitone byaffe naddala ng'okuzanya firimu mu Uganda era nga tulanga ekirango ekisembayo eri abo abatulwanyisa
nga basiniya webali nene befula ba junior. Okay, ndoze byogamu biwulidde mukama wange bigambo ki bye walituusiza omuntu asuubira okujja mu industry movie okuzanya okuba producer okuba ki bigambo ki byonzo musibirira nze ebigambo ensibirira aba producer abazanyi bonna abakola firimu nefuuka firimu kwe kubeera obumu kankyogera ne mu lulimi lwewaffe manye ntwavudde wala abantu itwe bose abanyakasese abanyarwenzori abanyayuganda tubyebuwuma twagatwogera tungesha sente erirwa omwebi ebitukalengenkana era tunga eruma firimu tukamasa talent setu nyamanga batuwa habwa kayingo n'obusinga bwetu loza bukibulidde sijasuka wakatuddewo omusajja mukulu Mr. Ali family nyirawe omusika yekalagedekede eggwanga mukama wange gyebali kale muganda wange ki ekikulese wano mwana tuli ku nsonga ya copyright esebo nsonga ya copyright eno ngenda kakasa Uganda nti nze Uganda ni Bruce Lee bebanga nze Uganda ni Bruce Lee yakoleranga sente meka okufulumya firimu eyo kati singa naffe bana Uganda tufuna sente nyingi nsobola okukola firimu esinga n'eyo omugenzi mukulu wange Bruce Lee yafa nze njagala nange embeerewo nga Uganda ni Bruce Lee nga nkompitinga ne firimu ey'omuchina nga sente weeri naye abantu nga Junior bebalemedde sente yaffe mufuna bulungi naye katwagala mukakasa titwagala akole ng'akolera muki mu mateeka nganze Uganda ni Bruce Lee sigenda zikiza mufuna bulungi kasita amaze okukoleza kyakolezeza akutte wafu because nti tuli bangi nnyo ndina musajja ng'oyo kikankane tugenda situka bebanga kati aganya okyuka tugenda mulaga nti naffe wetuyate tetuli b'amaanyi nnyo okusinga abantu loza muwulidde Uganda ni Bruce Lee ono omusajja asinga okuba emigere mu industry movie kati ate waliwo omusajja tugenze ku musajja waneeno mumumanyi nnyo omusajja w'amaanyi nnyo tumutuuseeko naye omusajja akanga naye ate nange ninamu mukama wange gyebale tulina we tukusanze olina kimaama oli mukwasagala ki ekiriwo yogerako eri eggwanga oli ku Bugawo TV nga nze omuweereza wa Mugerwa Sadu Junior omwana wa mama yogerako eri ensi nze bampita Ahmed Tijani Kaba kikankane jeno sasa ongwesa afande funga na nyinyi wa saba kala kasinga nze nkulibe kwa kata East and Central nze na nyinyi konkoli style from the China so kulubanduko kulumantara haba no rusigino ulira amanyago ndi munyivu nnyo mwana